ekyenkyage katundu kafa kasembayo munafe yakazokka tutandika saa 12 zenyini era nga n'omusama Josephat Sseguya atuse agobye bumala bugege bwekunya teri kinsasanga bane kinsanyusa nga ba sponsor bo Ugamba abangi abo wamune atawulira bulungi encha uliriza sponsors sponsor b'ekyenkya bonna tubasiima kubanga kubeera gye tutandikira paka gye tumaliriza kakati katutandikire olunaku lw'eggulu lw'abaana tekitegeeza nti olwo lwakomirwa ggulo nedda abaana kitegeeza nti kulwanya ddembera bwe paka kakati olwaleero tubaleetedde akantu kali n'ensonga ngenda bazibabulira mu maaso awo sikuba nti lunaku lw'abaana bokka oluyimba lwa Spice Dana nti kale kati waliwo vidiyo obwana bw'omu ghetto ennateete gye bwekolamu sooka olabe ku vidiyo eyo eya anti kale oluvannyuma nkunnyonnyole dwaki bano batemu butemu tebawuliriza tuli ku kizibu antikale nekyo kiggwa kale katono kakutemye embala nkibuse kale antikale nekyo kiggwa kale katono kakutemye embala nkibuse kale bano mbabuse gyolivana gyoligenda bebamu ebiroto byabwe n'ebikolwa bye bimu tebawena basibisabyayi mubatufako kumbe basiba kawani bakola byamajani basaba sukari mbubeyita basikari tebalina kisaba tonyigange ennyanya nekwosinga gamba kimwapana okekala batulaba ku TV bebuzabuza batumanyi n'ennyimba zaffe bazeweereza zirina just kifiiriza bantu bansikiza omuntu mubatufako kumbe basiba kawani bakola byamajani basaba sukari mbubeyita basikari batulaba waliwo omuzungu yavudde Russia najja ng'ekimuleese kulaba baana abo bano bagenda okufuuka ensonga nga baghetto kids bwe bafuuka ekintu ekyo bakikwatira wa Hollywood era nanyanyi kyo yakikuba tojja kumulaba naye katusooke tulaba omuzungu ono bwe yazza ate n'afuukira Spice Dana ekizibu kati Spice Dana naye yagenzeeyo nga bamuyise omuzungu ayagala okulaba wuno Captain Alex, yeah. So I am here. Checho. Wana olujja tekasito oyingirawo.
awe Wakaliga nga katale ka veteran we wali wa Hollywood gye bakwatira akantu ako omuzungu gye yazze ghetto yonna yakumulukuse kali waliwo ekyana ekiroba mi kibebi ekyazze nakyo ne kikuba ku byuma bannaye sooka olabe kino. Yani wa myaka emeka abaana bano nabo waliyagadde okumanya bano abakoze oluyimba olwo video bo be baani baana bato nnyo balina ka interview kaabwe awo kawulireko. One Feva Waka Stars band. kitegeeza ki Eyo linnya yaffe ffe nga team ffenna. Waka Stars band Yeah. mwabiyiiya mutya bino ebya Spice Dana? Ebya Spice Dana buli mwaka tuba ne competitions oluyimba oluyisemu ne tukolera video. Neera tuba tetugenda duteeka ku mutimbagano kubanga ekya copyright. Engeri oluyimba olwo gye twalukolamu it was just a competition. Ng'ebyaffe nga ffe abaana twali just in a competition of songs. Gwan Nze Rachel M. the Ate dancer ono? assassin. Nze Kirabo Beatrice. ate Yabani bwana. ate Musimbo Margaret. oli mukubi wa ndongo mwe bakubi b'endongo musomerawo Nze nsomera kuri Dr. kibiina ki Tuwa. ate gwe osoma kibiina topu ate gwe Nze nsoma primary 6. ate gwe Primary 6. ate nnyabo gwan Nze Kayibale Fausta. Osoma Nsomera ku Crane Education kibiina ki Center. Niwe P4. oli dansa queen dansa ate gwe yesi kitole kiggwe Amanya gange nze Isaac Newton Kizito. Nina emyaka 9 ndi mu primary 4. ebigoma by'okuba biyiga otya Nalinga nkubamu nga negeeza ku bidomola. olina emyaka emeka N'emyaka 10. ate gwe N'emyaka 11. 12. Musanvu. ate gwe abira kuba ghetto kids Ffe tetwalabira ku ba ghetto kids. Naye ffe tuli bazanyi ba firimu, tuli band, ate era nga tuyimba. muzanyira wa firimu Tuzanyira wano wa Hollywood. wakaliwo era mbalaba nti nammwe muli mu ghetto n'ennyambala yammwe. Oyo omuwala abadde ayogera yabakulira. Kakati omuzungu yabalekedde ki? Aha. Waliwo budde bwe butatumaze naye ng'omuzungu bye yabaleetedde weebiri n'omuzungu kyamuleetedde ddala okwebuuza Ministry of Tourism lwaki tebamupromotinga musajja we wa Hollywood oyo nti nne Russia waliwo firimu bano gye baazanyanga ekwata ku Russia bonna ne bagitegeera bulungi abajja ate be baagambye ye genda olabe ebibadde bakuba obudde ndowooza tunaabiraba enkya bweddo. Banange tumaliriza basoni banyawa tubebaza tubagaza olunaku olusinga program agita HNCR nze Dora Namala omwana w'embwa. Omusama Josephat Sseguya president waabwe. Good morning.